nibakwetoba banyeta n'isiike bulungi nyina akabanja kange akaize omugaigaani bamweta Moses kyana mataka akashangazireho orwo rwange habise rwange ndiho yatemanye ekiro yataha abashaija batema nataha orwa kabiri yatema kunamugambireho yangira tumukaitu oshemeire okuruga ahabwokuba nibaija kutematemera omunju atahi bakutemera orwo rwawe nibaija kutematema kandi nyowe abindi ndiho nyenga tinyine mushaija ndi nyamwana nkandi nyine omwana anje yafa bwa korona mazireho emyaka 20 ababona nibamanya omushaija ogwange kubi munonga hati izire yakoma ekicweka yatwaha kibanja kyange yakoma yeja oriya nanka chairman kabugo bakomaho konka hati yazibire kutaho oriyenje ati mutataho oriyenje nijeyongera mu kibanja cyo mukayikuru nkimwihaho ngwe tata nejo mu maisho gawe onyambe Moses ankuri Moses oha isine dino Moses serindrizi na tinkurmanya ine mjenzi wa mukurize ngo bamweta serebu akataho itumatagangu wena ye Moses ani samante Moses musajja mu Kibuganda Munyarwanda yabane mundu ndikagire mulala kononisho ato kwa shongo kade Joyce bye tubiwulidde kweyanjula n'ekyalo gyava mukiwulidde amanya gange nze Kiza Gereson ndi Lusongodde ekizibu kye tulina maama tulina omugagga oyo Moses Sewate ekyamazima yavudde mu kutuwonyabonya ayagala kutusanjala kubanga ate mu bugenderevu ne zijja ne ziri ennimiro zaffe era ndi neighbor oyo omukadde Joyce avudde waneeno buli lunaku tugezaako okugenda wa chairman waffe wuli waali chairman Kabugo nakalipootinga ensonga ezo wa chairman Kabugo emirundi ekisukka mu 10 naye chairman olutuukayo agamba nja kumugamba nga bikomaawo maama tetukyalina yadde akamere ewaffe teziridde ennimiro ng'ekigendererwa ayagala tusale ku kibanja tugabane njirina maama Samuel ono yasaba $1.5 buli eka naye ekyansi gy'enviiri ku mutwe ng'omwami eyagusibwa mwami asitaliko sowanya na Sajjabbi ekibanja nga mukolo wa Sajjabbi kwe guli bamulemera ku $1.5 ng'ekkanzu era mukyala watula bawatula waali bandawula oyo bwe mwagenda okuteesa naye babagamba sente mmeka ne balemerako era abo balemesebwa okweyanjula ew'omutaka bakyalemeseddwa bwe baava omukulu Kalanze ewuwe ku kibanja kwe yali alwanira okutwala bw'amala okumanya nti ekibanja ayagala akitulekere nga famire ya Nora yasaba $3 buli eka mukulu Kalanze wuyo waali yasaba $3 buli eka era nze we natuukira ku ndowooza eyeebuuza ddala abantu bano baagala okukwatagana n'abantu abali ku ttaka era ddala bagamba ku mikwano gyaffe ne mukulu wa Sajjabbi Sowanya na Sajjabbi yatunda ekibanja Mayiko mukulu Sajjabbi jangu oyo nno akoze omulimu munene nnyo ekyamazima okwokulemesa enkwatagana ne bano baganda be yatunda ebibanja n'abalaga nti ate wano sabuzaawo Kalanzi yasaba $3 ku ffe eka era twalagirwa n'okupima ekibanja okusobola naffe tukakase nti ekibanja ddala kiweza eka ezo ze bapimye twagenda okumaliza nga kirimu eka 9 n'obutundutundu 7 n'atusaba $3 bwe bukadde 3
dokada 7 zezo zetu muzeeyi asitaliko siwanya na sajja kuba yeegaana ne be yaguza ate n'ebiwandiiko babirina. Abeerunoni bantegeeza nti Landlord yagaana obusuulu. Bwe namubuuza nze nagaa nti ensonga z'ettaka eryo zikyali mu kkooti, sijja kukwata busuulu paka nga ekkooti emaze okusala. Kati ebyo byonna olina otusalira amagezi tulabe obusuulu ng'abali ku ttaka ly'abantu abo twagala okubuwa, naye ezo ze zimu ku nsonga ze batuwa. Kabango nyo natuukayoko nga Landlord baali bakwata obusuulu, kati ennaku ezo baagamba nti tebakyakwata busuulu, ettaka baalitunze, naye ate tebannayanjula baali be baaguzizza. Kati nkubulira buli LC nga nze ssentebe LC tumanyi kiki ekirimu. Tuyina emataka, waliwo Landlord bajjayo bava Kampala eyo, era nagaa chairman bwe bakomawo ampite tusooke twetegereze ddala be batuufu, kuba bo bajja abawala n'abavubuka ffe Landlord kyawalira mugaso okukakasi bakulaga ebiwandiiko ebikakasa nti be batuufu tujja kuwa obusuulu kuba tuwulira baana bakateregga ate tubenga tulya mumaweza abaana bakateregga abalala. Tuukawo ng'abatuuze beekozeemu omulimu besijja kujjayo bawulira wano bakutte ejjambiya zaabwe nayambibwamu kiyamaani munnaamu tugenda tutunyonduga mukola musango bano ekituufu ettaka lyabwe oba bakoze ensobi tunaababuuka era obusobozi nga bwobumanyi ab'ettaka bwe baba n'obunene era tetulina tukwata. Olwaleero kooliwo katusuubire ensonga eyo tuyamba madamu. Ensonga eyo batusanga n'oluzzi nga nabo kennyini kitaabwe okuba bano yandibadde jjajjaabwe kitaabwe yali alumanyi oluzzi oluyitibwa Kageeri kyalo okulateryao baleeta twakita yaabwe eyo bafude ku kyebibanja by'abantu ne baluziba era ne kaakati luzibe. Ekyo kyekyoku zensonga eziri kyalo okula nga weeziri n'olwaleero ku kiba kyetaagisa tusobola okugenda nabo abagaa nti mbawaayiriza nimugawa n'olwali luzi. Kino ekibanja ky'omuntu kyali kigenda eri oba osobola okusangayo omuntu gwe mwanyi nga mukulu nti prokita yamuyitako neekola ki neegenda. Ebbula si kya muntu, ebibanja by'abantu bibanja by'abantu baabisalako. Oluzzi lw'ekyalo ekitalina kimu baaluziika ekyalo bbula bannanyi ttaka. Enzaalibwa omugenzi mwanise neewumale taata wange mbeera bwadda naye kyenwanirira kiri busongo nyabo nakikule Florence nyabo ndi mu bulumi obw'amaanyi tuli mu bulumi obw'amaanyi abaana baafa ffenna nga tusigala abaana babiri bwe netusigaze ekitundu kyaffe Landlord mwanisebire abeere eyali abeera Embaga naye kati yafa n'atuleetera taata yamuwayiika 10 ku ttaka lye naye bw'amaze okufa bawo ng'abaana be baatulika ne tujjayo ebiwandiiko nga batuyise wali mu Kayembe ne tubibawa ne tugamba ekyapa kya mwami okiwandiiko mwami Sebire kyeyaleka n'awa taata ng'akasimu okumulabira ettaka eryo n'egenda negenda e Kampala yamuwa akasimu waliwo omukyala yali mu ofisi nemugamba kye wano yonna yakava wano ye Joyce kyo birungi